Yes, olunaku lwaleero njagala okubanga nkubuuzako yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza ogamba otya yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza olunaku olwaleero. Ensonga ezibadde zitambula mu ggwanga ezimu si nnungi, endala zisanyusasanyusaamu, naye ensonga y'omwana omulenzi eyattiddwa Martin Bukenya, ensonga eyo ewaabwazizza abantu amatu, eyogezza abantu obwama. Olunaku olwaleero tugyogerako ng'okuba essimu otubuulire gwe kyolowooza ku ebyo ebyabaddewo. Y'abazadde bakole batya okulaba ng'abaana baabwe babeera protected ne batatuuka ku bizibu ng'ebyo naddala ebyokusaanyaawo obulamu bwabwe. Eyo gye tulaga naye nga sinakwata simu yo njagala okujjukiza gwe wenna anyumirwa akazannyo kano ak'okusiba ku mipiira egy'enjawulo nti kampani bwaguuga eri emu yokka 1xbet gy'osobola okukozesa okuba ng'osiba ku mizannyo egy'enjawulo ate sente zo n'ozifuna ng'ate ne security ekozesebwa ku mukutu ogwo y'amaanyi nnyo. Olunaku olwaleero njagala okujjukiza nti okwegatta ku 1xbet kya bwereere, registration eri free ate nga bw'okozesa promo code yange 256C 256 kya ojja kuba ofuna bonus esukira ddala mu ebitundu 200% ku deposit gy'osooka oteeka ku akaunti yo. Kozesa link eri mu description ya video eno okuba nga osiba ku mizannyo egy'enjawulo nga weegatta ne ku mukutu ogwo. Ate ekirala gwe ali wansi w'emyaka 25 tokkirizibwa yadde okukwatako tosiba mipiira. Ate nkujjukiza era nti gwakikola ng'osazeewo kikola, do it responsibly. Tugenda mu ssimu asosse nze Matalisi Solido y'abakyala wano mu Ndeeba, omuwagizi wa Manchester United eri ku kikopo. Eri ku kikopo ogamba otya Solido? Kitalo nnyo ekya Martin Bukenya taata w'omuwala gwe yasse. Kitalo nnyo abazadde abalina abaana abeewaggula nti nga mulabye. Mazima abazadde abamu bambi bakoze ogwabwe naye abaana abamu tebawulira. Seba abaana ennaku zino balowooza bakabi nnyo, bakitalo tebafugika, bafuuka bannantagambwako. Naye era abaana mubasomese, ensi bwe bagiraba olumu si bweri, bakimanye nti abantu banyiivu, abantu beekyawa dda. Omuntu akola ekintu nga teyeesise namu. Kituufu bawulira abazadde abalina ebyejo ku baana nammwe mujja kukifuuwa mukizza munda. Ensi nkambwe, abaana bwe munaabaleka ensi ebagunjule mujja kukaaba nnyo, mujja kubaziika kuba ensi egunjuza busungu. Ebyo bye bigambo byange ssebo. Amaanyi nga malire leero mu kapapula. Tugenda kuyekera Arsenal. Tokola era jiwa mupiira wali ku 1xbet. Mpozi wagamba wenkozesa promo code yo 256 kya. Yes. Funa bonus. Ofuna bonus ebitundu 200 200% ku deposit gy'osooka oteeka ku account yo. Link eya registration eri ku mikutu gyo. Jeri kuyekera Arsenal. Tokola era ageze kuyekera Arsenal omuwagizi wa Manchester United Solido y'abakyala. Njagala kuwuliza ku muntu omulala ali ku ssimu. Ssebo oba nnyabo? Hello presenter wanje nnyabo Joani omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku faamu y'amajanja. Bannange waliwo n'omuwulirizaawo omuwuliza waffe yabuuzizza nti ddala gwe ne fulufiga mwasomera mu ssomero lyerimu ng'oluzungu lufaanana. Ye bannange ambuuza atya ekibuuzo bwe kityo mu kisiibo. Okimanyi nti nsobola okumuggulako omusango ogwa trespass and early childhood development? Musango ki ogwo? Okutabangula eddembe lyange ery'obwebange. Olina erinnya ly'omuntu oyo eyambuzizza ekibuuzo ekyo? Okimanyi nti asobola okundeetera trauma n'environmental delegation? Full figure sibeerangako mu ssomero lyerimu naye. Abamusomesa sibe bansomesa. Obutabo yali asoma kisumuluzo na muzimu gwa Kazooba nga nze nsoma literature. Biology, physics, accountant.
accounting bwebeera computer oluzungu lwe lwa Pentium 1 nze olwange lwa Pentium 7 okiwulira ekintu ekyo nkiwulira nnyabo naye otuuseeyo olungereza lwa full figure si buli omuntu alwogera lulwe yekka oyinza okwekosa oyinza n'okukuukamu amannyo bw'oteegendereza ng'olwogera olungereza nze lwenjogera oluwulira nga lulimu high degree lulimu appetite lulimu element karaoke calcium kilobyte olungereza olwange lwanjawulo lulimu charismatic ne embroidery wangi embroidery temuddamu kunteeka mu bintu byammwe Muzafaru okay nyabo tukifunye ekira ndowooza bawulidde eriraga nti omuzadde eyasse omulenzi ku Valentine yakwatiddwa eyasse Martini yes wategedde nti poliisi yamukutte baavuddeyo ne bakakasa eggulire eri nze nagiyambye okukwata omusajja oyo olaba bw'oyitabye nga tewali yadde akuyise nze omu ku baayambye poliisi okukwata omusajja eyasse omulenzi Martin Bukenya wakikoze otya nafukamidde ku maviivi n'ensaba Katonda bamukwate era Katonda nakkiriza poliisi n'emukwata olaba bwe nabadde mu kintu ekyo tegaba kuba maviivi gange baabadde tebajja mumukwata kubanga alabika yasoma ebintu bya hide and seek naye bw'otulabako oba oyo otuyita mbuzi kazibwe muri biki bumyu kapa oba ndiga ndogoyi ate nsaba abazadde mubuulirire abaana bammwe ekyo kikulu oba nnyo balenzi oba bawala kituufu ekyatuusewo nange kyali kigenda kuntuukako taamu ewedde nali ngenda kuggunda ekirenze agakonde nkisuna emimwa nkiyuzeeyuze meddula obuligato yaakyo ngikule ku jjinja kyakola ki ekirenze kyali kizze kulaba Joani na kumutwala out ku ssaawa 2 ez'ekiro ekirenze kyali kirowooza omuwala nazaala musezi nekiryoka kisinziira eri nekiŋŋamba mbu mukadde neesonyiwa nze ndi gumite wangi wakalya gumite nali ngenda kifumita ne gumite akiddukeko abazadde mbeegayiridde muyambe abaana bammwe bwe mubalekera TikTok Facebook Snapchat ebiba bibasomesa mujja kulaba amawulire g'okufa kwabwe ku mikutu egyo gyennyini oli mutuufu ensonga ntuufu abazadde abamu kirabika nammwe mwefudde gumite ekyaleetedde Martin okufa adolescence high libido camouflage sikiwulirangako sikiddamu bigambo bya Lungereza sikiwulirangako ekyo gwe gusoose era gwe ataasoma wandikiwuliridde wa mu kyaki nga kibuulirwa mu mmisa beera bulungi ssebo nga tonnagenda bamajawani waliwo omuwuliriza waffe yabuze ekibuuzo nti amatooke olunda ga nnyama olima ga nnyama mugambe ennunda g'amaliba tugenda gakaza tukolemu engatto n'enkofiira twambaze abalina emitwe emikalu so malicious